Ne mutuddamu ne mutukiryalinga nga ffe tetulafuna clearance kirina mwakituwa tubuuza bakama abo ate nandibadde bano nga bakama bange bafuna dda kundi clearance. Wondering why you here. We have a clearance. Actually, for us, we haven't received those clearance. We notified you and you wrote back by clearing us. What I'm Why saying? are you here? We are here because we haven't been cleared. So you have to clear. You go, you get clearance, we shall give you security. I do have it. I do have the clearance. I'm Go supposed to be here. to RDC or RPC, get clearance. We are going even to give you security. We are all Ugandans. If you are cleared, you will be given security. You will be given security. You do not have the information, that's what I'm realizing. I would not be here if I'm not informed. This was well cleared from the IGP down to the RPCs are where we had no. The DPCs are where. And why I'm actually expecting him here so that I talk to him directly. You're calling him? No, I don't need to call him. He's supposed to be here. Nemizindalo babiwambye era bawambye emotoka yaffe y'ebyuma bagiwambye ku poliisi ne bawamba ne tenti n'obutebe n'ebintu ebyenjawulo n'abaana baffe ne babakwata abaana balinga kumpi mukaaga bali mu kadukulawe kunywa emityana. So mu mbeera eyo nze ne ngamba sigenda kuyimiriza kubanga nze ndi muzoganyi siyimiriza era nze buli kintu kyonna kye ngamba nti kigenda kubaayo mumanya nti kirina okukola ki kubaayo. Kati ndi wano okutegeeza abantu nti activity eya half price erina okugenda mu maaso era ng'enkola eyo tusomooza gavumenti olw'ebbeeyi ey'ebintu eyali waggulu ey'obuseere. Ffe wano twagala okuteekawo enkola tugambe nti abantu baffe basobola okufuna ebintu bye beetaagisa okukozesa mu mbeera eza bulijjo nga biri ku ki ku layisi. So mu mbeera eyo omuntu wa wansi alina okuba nga afuna mu kino poliisi kyekola eri mu kugeza kulemesa bantu ba bulijjo kufuna bintu byaki bya layisi. So mu mbeera eyo medical camp tusazeewo zo zigenda kuddayo kyalo ku kyalo zo tujjanja abantu baffe ku byalo byabwe. So bakimanyi bulungi nnyo nti no mu ddwaliro ly'Emityana teri ddagala era tebaagala abantu bafune eddagala. Tuba twagala abantu b'omu tawuni wano Emityana bafune bonna ku ddagala naye bakikoze eki bakiremesezza. So mu mbeera eyo sigenda kubanga ngamba nti abiganye nedda tulina okugenda mu maaso n'activity yaffe eyo ku byalo gye tukola ki gye tuva. Kati eno enkola ya price olwaleero keetonye kagwage. Olwaleero tubadde tukedde nga tuzze wano kugombolola ku nkola ya price omubaka waffe gye yategeezaako lwakimaze ebbanga mwezi mulamba nga twesunga ekitumazeemu amaanyi okusanga nga ate poliisi ewambyeko ekifo nga batugoba tuvudde mu bitundu ebyenjawulo mu kyalo okujja okwefunira ku bintu bwami omubaka waffe byatuwadde kubanga mu maduuka biri ku bbeeyi za waggulu ate wano badde babituwa ku price naye kyannaku nnyo nti poliisi eri mu kutugoba tetukkiriza yadde okufuna ekintu n'ekimu. Wano okugula bajaaji nga sente zaffe tuzirina kashi omukulu atuleetedde ebintu ku bbeeyi layisi naye poliisi etugobye etutaataaganyiza eganye enteekateeka za half price okugenda mu maaso naye nga teffe lwetuzize olw'omubaka waffe nga ajjukidde okutukomyawo okutuddiza nga ffe abalonzi be. Bannange enkola eno ya poliisi tugivumirira nnyo nga ffe abatuuze. Bajaaji bali balina gituguza miliyoni 3 ovaawo na bajaaji yo kiveera naye enteekateeka bwe bati abasajja bwe bagirinnyeemu ne batulemesa okwefuna ebintu ku bbeeyi layisi. Honalewo waffe yatugamba half price tubadde tuzze tugenza otuuka kugombolola nga tulaba amagye gasazeeko nga tetulaba kiddako ne tugamba ebintu mu maduuka babiseera. Honalewo yatugamba half price tubadde tuzze kwegulira ku mabomba twegulire ku nkumbi gavumenti tusaasire ffe abantu abanaku ebintu babiseera mu maduuka. Kati Honalewo bw'aba atugizzaako ng'atusaliddeko ku miwendo n'atubuuza tekitegeeza nti olw'okuba nti si buli muntu azza okugula ebintu bino nti oba awagira ani
awagira zaake n'aba NRM FDC bonna babeera baagala ku bintu ebyaki ebya layisi naye kati bo babirinjamu eggere bisimanyako nalibo bwagulirira balonzi ate ogulirira balonzi nga batuletedde ebintu bya layisi ekirina wekikwataganya nagulirira bati balonzi